tukimaze bulungi wenjogera saawa zino ali mu lugendo agenda na Kasongola aveeyo agende Masinde. Ba presidential candidate bano batunula balina challenge baba district 3 ate omunene bamuwa district emu kati yeetaaga entambula. So today the other day bwe bantuukirira he's a spiritual son to me, mutabani wange w'omwoyo nanga nti mzee njagala kumpa ku motoka etambula. So nimbagamba nti byamanyi waali kuba kati efuuka munene mu kanisa tukyamulaba ali busy ali mu kutambula ali mu kwinjira noonya bululu emotoka emuwereddwa era bmunamukubira ajja kubabuulira nti emotoka mzee yagimpadde ey'okutambula kuli obululu omusajja atambule. He's a young man with a dream. We should be able to support his dream to make sure nti atuuse najja atuuka naye mu bulamu. Without supporting this young generation to the next level, it is absolutely a bad thing. Super custom kuba gye yagiramu tumwongedde endala. Ngifiirinze amafuta nagisavisinze nengifiiringa era emutute. Ebisigadde tujja kubyogera after some time, but we'll know what to do exactly as time goes on and progressively. We think that he should be able to be running the whole country. Naye tukole ekisoboka kyonna to make sure nti we touch base with necessary people to build capacity and make sure that young people also have a great revelation. One of the things that National Resistance Movement came to do is to build young people and make them dream big. Atendooza kyekikolebwako. So nyambako nange kulaba nti abavubuka ebirowoozo byabwe bigaziwa ate nga binene kusingako na bino. Recently tujakola interview y'omwami oyo Katumba n'agamba bamuwa abasirikale tebamuwa n'ebyokulya ebyobbaliza tabiina. Olowooza embeera eno gavumenti yaffe tufunye baddiikula bazze okwesimba bibiina ebifeeno. Ekintu kye bayita ddiikula ye muntu azze okuzannya. Omuntu afuna emikono gyonna eggwanga lyonna tabaddiikuula. I would think it's understatement. Omuntu atambula eggwanga lyonna n'afuna ne miliyoni 2 n'agesasula tebaddiikulya miliyoni 2 gundi kuba naawe tozikola. So million 2 is a person who is very serious. You spend more than 20 million to look for those votes going all over the country. Kisoboka kubanga zizi mandatory. Ebiralo first things first. Wala ebintu ebisooka. Nogandi neetaaga saati eno enkya neetaaga ttaayi ne kansooka essaati kubanga essaati ebika omubiri omunene naye ttaayi ebika kitundu kitono. So first things first. Ndaba essuubi lya Uganda. Katumba ndaba nti ne baba nga tayiseemu ayina pace n'ettafaali lisooka erimu lyataddewo ku bavuka ba Uganda. Ndaba omuntu azze okwesimbawo sira muntu gwe ba plantings. Omuntu gwe plantings bamuwa n'emmotoka. Gozalira naye mu njavu nnyo tasobola kuwa muntu gwe maze okuplantinga nemuwa motoka empya bwe baziweera bafiga lwaki tebaziwa oyo. Kituufu talina because every candidate has to feed his own people. But ebyo tujja bikwasaganya, that's little. N'emmere tujja gifumba tujja gigulanga kuba tugiwe bagiriye. Siri manager we kubanga talina byasuubula. Nze ndi spiritual father we ni taata we w'omwoyo. Simanyi kubanga sinakufuna results. I can't say what I have not seen. Nja kuba nimbi. Katumba Awadde ekyokukola mutandikirawo. Mugende mukalakata abalala. Kigambo kyange kisembayo abantu abalabe b'omubiri gwa bavubuka oba omugigi gw'abavubuka bebamalamu amaanyi nga buli ebibuuzi bigamba nti the future is for tomorrow, you're the leader of tomorrow. Baliida baleero mwadde makanika kyogedde yeebale.